bamumenya okugulu bannyinaffe bangi babamu amasasi olunaku olwaleero president asiibye alambula abantu baffe abo batusiddwako ebisago mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka kyamazima nti ebikolebwa ku National Unity Platform bimenya amateeka kubanga n'abo ababikola batya okukkiriza nti bwe babikola bw'obanga olina omwana eka bino ebintu ebikolebwa buli muntu atuula mu ddiiro ku ssaawa emu ababa tebatambudde naffe ne babiraba ku mawulire ako ke mulabako ke katono ku bikolobero bano bye bakola mu bungi naye nabo batuuka ne baba nga tebasobola nti kituufu be babikoze ontegedde batukesa ne batakkiriza nti yeffe banagamba batya nti ekyo nze nakikola mu mulembe gwange eggwanga kati efuuse milisha tuli mu bamercenaries eggwanga ligenze mu bamercenaries nina kyesinategeera bulungi waiso lwabadde lunaku olwajjo lwenalabye akavuvungana akabadde akamaanyi ku kitebe kyamu kiki ekigenda mu maaso ku kitebe ky'NUP ddala mazima ddala kiringa kitebe kya Al-Qaeda gwe NUP ekintu kiri kimu Kyagulanyi Robert Sentamu nakugamba wano paka nakati tebakkirizanga kubanga balowooza nti bali we tali ne koona nga taliiwo bakoze byonna bagula bonna be yali nabo be balowooza nti be baali bamukoze baatuuka bonna ne baba nabo mu nsawo ng'akyabaleebya era kati bagenda okuweta akalulu ng'adduse nako naye nga mulimu n'abafudde Sheikh Nuhu Muzata ngugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Kalisa Allahumma ghfir lahu warhamhu Lwanga Cyprian Mungu amsasire n'abalala nga bamanyi nti amalobooza ago agaali googerera ensonga bwe gaba gamaze okuggyibwawo amadalaka gagenda kuwangaala ekitagambika era ono eryali essuubi ly'abantu abantu bajja kumanya nti erikyali essuubi ly'abantu lijja kukakkanyizibwa n'abantu ebyo bye balina mu mitima gyabwe bijja kuvaawo kubanga bano ekyeraga mu lwatu nti ababadde bayambako okubeerawo kwa gavumenti y'emyaka 4 tebalina mbavu zimala kuyimirizaawo continuity ne webanga continuity gye babaleetera nkyamu ampuliriza wano tegeerawo nnyo omanyi Osama bin Laden yatendekebwa wa America era Osama bin Laden obukodyo obw'ekitujjo obw'amaanyi bwe yakola ku America yali yabumutendeka nga baagala okumutendeka atawaanye Saddam Hussein n'abawalabu abalala be baali tebakkiriziganya nabo n'amaliriza ng'akoze ki nga bayiseeko nga kati ate mulabbo kakati National Unity Platform byonna ebikoleddwa ku yo babikoze okukakkanya essuubi ly'abantu nti kakati basooka ne bateebereza nti Kyagulanyi Robert Sentamu kwe baali banyumya nabo nti stance yali mu kibiina teyali wakujja mu kalulu tugenze tuka 2026 nga kyonna kikkirizibwa abantu n'ensi yonna nti asaanidde era ateekwa okudda mu kalulu kuba oba oyinza okuba oliawo yeena kati ayinza okuba yandibadde n'ebirowoozo ebigamba nti takayingira naye amaanyi n'amaloboozi g'abantu jjukira tuyimiridde ku maanyi g'abaki g'abantu it is the considered opinion ne bwogenda kati n'ogulawo amasimu nti Kyagulanyi alina okuba mu kaluka 2021 kati bwe bakubye ettooki kuba nali ku Paala FM nenkugamba nti amaze okuweta ekkoona nenkugamba nti Kayongo bino twala byange awese eki tebamusanga n'oseka ng'era bw'oseseka obayanga niba ino ng'obaagaine embooko diri mulya simanyi wagenze mu UCC wabadde mu UCC wagenze
abakulu babayise naye ffe tebyava eno byava eri byava eri kanzije katobayizi 107.9 FM